anjagala sitalo kunjagala anjagala wechisachi kangira mwagala senga njagala ubere ng'omuntu afaanagana asaba kunongalaga bamaama okojja basenga abaana bange bonna abaana bonna abazaala muno ono ye mulenzi wange gwe nalonda mu bonna taata olaba senga yagenda n'ayogera bwatyo nga tuli enkeru wawule senga yawula okulwa tweyanziza atuwonyeza okugenda ate kale azaasa amaka baganda bange omwana oyo bwe baleese era nga amaka gano tulina tubadde n'omwana omu tulina omulenzi n'omuwala tukiikirako obufu obwo bwennyini okkirize abakulu bano babuuze taata oba akiikiridde ku nsonga erayo yakutaasaako bakutaasa ate bamanyi nno omusobanyi tebamanyi nti akisulise akisulise kitange ekkiriza omwana w'omulenzi akuleetedde ne rozale jambaze kuli kwennyini kitange ekkiriza omwana w'omulenzi alese ente etakamiza bukadde magezi myaka 2 n'omusobyo ate naye ebeerenga muntu muno mukamengako mpolampola ekigambo eky'obulamu kunu kino kituyambyeko bijja watamalandi saanizi abamu bamanyi okuyita watamalandi saanizi mutunda bikadde ne bayitira eyo mukulu kino tuleetedde eddala kipya taata weebaze kitange omutwalo gwe gukutuuse ate kkiriza emperekerezo y'omutwalo twaleeteddeko ente era nga yatuuse kushootinga firimu bino baba babyagala baabe besima nawe genda okwateakuba ne 60 manya eno 60 eno 60 ogiraba ehighlight camera ekitegedde sixty wano mbisozi mba mu 60 mba mu 10 macho kitegeeza munda 60 ndio ojo wakala usitabeni mukirize mbebaze essebo olw'ekitundu kye tuyiseemu kikola obulungi mwebale nnyo mwebalire ddala But it's okay. Those close-ups are important. yes tugenda kulwokubanga tetusobola kubeera ku fiyaasi emulu embeera netutya nywako yiyo naawe nywako yiyo mesisinkanye nywako yiyo nywako tugenda kukola omuzungu kyayita cheers oba toast onaganye
awo nno tutabye Oluganda akati okwata emikono ebiri entonotono kati gwe mwezi zegugiramu ddala ennyingi kuba gweolina amaanyi oli muvubuka mutono amaanyi zisse mumukono gumakemu nawe makemu n'omukono teeka mugwadiyo omukono ogugaba nawe teeka mugwa tono agenda kukuwano nawe muwanyise buli omu ategewo omukono kuzali kati ono akimezino mwezi teekawo kabonero olina okumeketa ojja kusobola okujja muwala waabwe musajja batuliziganya kkiriza nkwebaze naye bino bimanye mwana wange ye Namusoke Aneti Magoola taata amuzaala ye Kakooza James Buzoya nga muzzukulu wannongoosi Petero tuli basajja tweddira nte muli bazzukulu ba Katongole ewaffe mu buddu waffe gye tusibuka mulina omukisa ekitatera kulabikalabika nti taata wammwe gwali era bw'obala okuva eno n'otambula bwoti munnange atera kubeera wakusatu tatera kusukkawo oba eri okudda eno atera kuba wakuna ate era mufaananyi abewaffe taata bw'atuula babiri eno tatera kusukka nnyaawo oyo taata wammwe kakati nno mukkirize ate bamaama bababuuzeeko amina sebo sajja kakkana funira abakubuuzaako sebo nga bali emwanyi kale bakyala bange mubuuze ku baana bano bitabyagala mwezi naye tajja bikusaba ati nange kyekinsobera bababuuza kale bamaama era ennyonnyo wano tewali baana bange kitange kkiriza nga bw'otambula ogenda ku bamaama esebo kitange mbetegereza omuto wange kenga kukeresize mbatetegereza esebo esebo ndi mukwata awo nakyo badde ogamba mukulu kale ffe ewaffe kati ffe bamaama bangi ne kati tuyitamu maama kale tuli pad by banafu ba Rosemary Beddings be bakutuuza ebyomu kisenge byonna bye weetaaga bagamba nti oba obeetaaze genda wano e Kasubi okumpi n'ebitaala ng'okkirira bwoti mu kikoni ojalabe ekizimbe bakiyita Princess Complex ogenda okusanga banafu ba Rosemary Beddings. Rosemary Beddings begendayo nga weetaaga ebintu ebyomu kisenge, oyagala blankets, oyagala pillows, oyagala bed cover, oyagala amasuuka, buli kimu ky'olowoozaako eky'omu kisenge, emifaliso, bagamba nti osobola kubanga ate banoonyaako nawe wali ebweru w'eggwanga ogamba nti njagala kukomawo mu mwezi guno naye mbaddira baweereza akasente kammwe mpola mpola abaana bakikola era bendabyeko bakikola abaana bagenda banona ebintu byabwe naawe banoonyeeko yogera naye akubuulira ebbajeti tindika akasenteko mpola mpola omubuulire lwojja onona ebintu byogenda obeere nga ate okola amakaago tolaba nga kifaanana bulungi. Kale nga tugenda mu festive season eno osobola okuba nga ate okyusingira abaana bo gye bambalamu ng'obatwala ku brand shoppers. Brand shoppers basangibwawo Kabalagala ng'oyingira mu Triparty Mazima Mall toyingira naye wansi awo waliwo amaduuka kwe kuli brand shoppers e Kabalagala batunda engoye z'abaana okuva ku lunaku olumu paka ku myaka 12 batunda ebyokuzanyisa by'abaana ebyenjawulo n'ebintu by'abaana bye bakozesa amabaafu
poti byonna abaana byebakozesa mu bulamu bwabwe nga baana babitunda. Batunda makeup w'abakyala omulungi, perfumes ennungi, abaami ab'amasaluni balina aftershave n'ebintu byonna byemwetagisa mu kusala enviiri babirina n'ebintu ebirala bingi nnyo. Kati gendayo oba bakubiri ku namba eyo gy'olaba ku screen okusobola kuba nga tomanya ebisingawo. Kale nzikiriza atembere nga nkwanjulira Haji Haruna Ssekyondwa ono nga mulombi wa Dduwa asangibwa no side ze Jjinja. Mulombi w'Edduwa nga asangibwa Nakibizzi ku lw'Ejjinja atereza ensonga z'amaka, ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Naddala mu abali emitala w'amayanja agamba nti mukubireko ku namba ye y'essimu eri 0709 87 21 0709 87 21 2 ye Haji Haruna Ssekyondwa obanga oyina obuyambi bwetaaga kubanga batoyambibwako wetaaga omuntu gwoyogera naye kale mukubireko ku namba ye y'essimu. Kale Arapex Adhesive Cement Asphalt Tiles gwe ali ebweru w'eggwanga oyagala kubanga ate ozimba ekizimbe kirabike bulungi nga newetaga cement oba adhesive agenda okuyambako okuziba tiles bakubireko. Kakati waliwo mu abantu abali ng'olina ekizimbe kyo kinene naye wetaaga omuntu asobola okusupplyinga material, kati ffe tukusupplyinga adhesive ate kye tukola tukusamplinga tutya contactinga kubakola enamba y'essimu bakuweerezayo akasawo kamu aka adhesive n'okagezesa n'okomperinga ku adhesive omulala bwe tuyita n'otukola order n'ogamba nti tuleeteyo ensawo 2 tuleeteyo ensawo bwezi ffe ne tuzireeta ate then n'otusasula kiba kitambula bulungi. Tumalize ne Aisha Foundation agaba bursaries then n'agamba n'ogamba alina essomero lyaleeta omwaka ogujja eriyambaka mu abaana naddala bali ebweru w'eggwanga oweereza ebintu abaana bo tebibatuukako walekera abaana tebabalabirira bulungi yakulabirira omwana wo ne bwaba holiday ne wesaba holiday Nange kkiriza omwana w'omulenzi akuleetedde ne Rosary yambaze kuli kunyuma. Kitange kkiriza omwana w'omulenzi alese ente takamiza bukadde magezi myaka 20 n'omusobyo ate naye ebeerenga mu nju muno mukamengako mpolampola ekigambo eky'obulamu. Kunu kino kituyambyeko bijja Watamalandi Sanizi abamu bamanyi okuyita Watamalandi Sanizi mutunda bikadde ne bayitira eyo mukulu kino tuleetedde ddala kipya. Taata weebaze Kitange omutwalo gwe gukutuuse ate kkiriza emperekerezo y'omutwalo twaleeteddeko ente era nga yatuuse. Bino baba babyagala baabe. Besima nawe genda Kola bako waka wafa. Amakuwa ne 60D. Manya eno 60. Eno 60. 60 dio giraba. Highlight camera. Eshtegede. Six doa na ndizo Zimbabwe kule. Six iba mu kule. Maisha kitegeza muda. Six ndio ojwa kala usitabeni. mukirize mbebaze essebo olw'ekitundu kye tuyisemu kikola obulungi mwebale nnyo mwebalire ddala. But it's okay. Those close-ups are important.
yes tugenda kulokubanga tetusobola kubeera ku firansi emulu embeera netutya nywako yiyo nawe nywako yiyo mesisinkanye nywako yiyo nywako tugenda kukola omuzungu kyayita cheers oba toast wanaganye awo nno tugabye oluganda akati okwata emikono ebiri entonotono kati gwe mwezi zegugiramu ddala ennyingi kuba gweolina amaanyi oli muvubuka mutono amaanyi ezise mumukono gumakemu nawe makemu naye omukono teeka mugwadiyo omukono ogugaba nawe teeka mugwa tono agenda kukuwana nawe muwanyise oli omwategewo omukono kuzali kati ono akimezino mwezi teekawo abasigadde tutambule kabonero olina okumeketa ojja kusobola okuja muwana wabwe musajja batuliziganya kkiriza nkwebaze naye bino bimanye mwana wange ye namusoke Aneti Magoola taata amuzaala ye Kakooza James Buzoya nga muzzukulu wannongoosi Petero tuli basajja tweddira nte muli bazzukulu ba Katongole ewaffe mu buddu waffe gye tusibuka olina omukisa ekitatera kulabikalabika nti taata wammwe gwali era bw'obala okuva eno n'otambula bwoti munnange atera kubeera wakusatu tatera kusukkawa oba eri okudda eno atera kuba wakuna ate era mufaananyi abewaffe taata bw'atuula babiri eno tatera kusukka nnyaawo oyo taata wammwe kakati nno mukkirize ate bamaama bababuuzeeko amina sebo sajja kakkana funira abakubuuzaako sebo nga bali emwanyi kale bakyala bange mubuuze ku baana bano bitabyagala mulaga naye tajja bikusaba ati nange kyekinsobera bababuuza kale bamaama era ennyonnyo wano tewali baana bange kitange kkiriza nga bw'otambula ogenda ku bamaama esebo kitange mbetegereza omuto wange kenga kukeresize mbanetegereza esebo esebo ndi mukwata nkyakwata awo nakyo badde ogamba mukulu kale ffe ewaffe kati ffe bamaama bangi ne kati tuyitamu maama onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya nnamaddala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okuggyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo Garfield ezimba talanta z'abaana tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda Garfield every child every chance every day.
Obadde okimanyi nti okuleka ettaka nga tekuli kiriko kyekiviiriddeko kibba ttaka. Kaakati abalwazi Forestry Limited bakuleetedde pulogulaamu eya kalitunsi era ku ttaka lyo sasula $2.5 buli yiika bakuteekateekera ettaka bakusimbireko emiti ate bagirabirira omwaka mulamba. Ku $2 giba myezi 6. Bakutegeeza nti sezoni esooka omwaka 2023 egguddwawo. Booking batandika okuteekateekera nursery bed. Basangibwa Kasangati ku Buyinja Zone. Osobola otukubirako ku 073 283 391 oba ku WhatsApp ku 077 991 603. Booking kati sezoni ereme kuyitako naye nga teweera. Owai. Chigena maaso. Sinagana. Chigena maaso. Mwafudde. Mbera ku business. Omukolo gw'okunyiriza. Jamila. Tuli ku Saimo official wano. Allah. Ono siye promise. Ngoli busy abantu soko babulira wano. Abantu bali bata. Tuli wano ku mukolo gwa Morris Jordan. Munno bamukututteko. Ebya firimu togeko bya firimu. Munno bamukututteko. Owai. Gwe exiwe. Twaliko. Naye mwanyiraze mwagaliza omukolo mulungi. Nenga mwaliko ex. N'obufumbo. Bw'obyogedde. Gokyogedde. Nze kyogera. Mwanyiraze. Nimwe wale kujja ku mukolo. Congratulations. Welcome our mugole mu bitiibwa. Tubagaliza mbi ekisinga. Okay. Oh, I promise. Kumugola nyumye ngono. Oh my God. Ebinyebwa sweet. Sini kije mwali mukoze mu ababiri naye mu promise eri mukulagibwe saa zino ku BBS Refaina ne basanyusa mu ababiri. Soka promise na zonna zinyumira zenazanya naye. Okay. Aina vibe ngazanya. Tegamba mwagaliza bisima byokka. Owayo go tugulinde. Anytime from now. Ha. Ne promise. Jamila ngotaddeko nyingi. Enjalanti ennuma. Naye ekyo kikoze ogenderedde ki? Kikyogenderedde. Owayo abantu obali omanya olya katono. Anti okola ka figure. Obalimba. Naye ng'omukolo gwe butiibwe tutambudde Morris Jordan Kawesi ye bannaye agenza atubuddemu. Mubisaabude okujja tuleseeko. Nenage anytime from now. Naawe mwennyini. Ere Agi yandwisizza, Agi alemedde kujja. Oh, Climax. Ekulese mbantu wali abantu bali bakwerabiramuko. Mbu. Owulira otya? So, I promise, Climax abadde mbadde sirinyo mabega abantu. Tubadde promise abadde yakawa. Project wezi zibadde nga zirunning. Okay. Lawrence Onke. Mpisa ki omugole zayina eyo mu gurupu yammwe? Chovola fenna tuli wano. Morris is a very good guy banange. Chovola fenna tuli wano. No si anti kaduko ono, mpromisi. Ate ompitako. Mami ndagire tukwaniriza ku Saimo official. Asikumere Jesse. Nafe tukulabye ku mukolo bako kyeyogera. Ku mukolo omugolo mumanyiko ki? Muntu mulungi nnyo. Bamwogera omukazi ow'okubiri. Iwe ngotola bingi. Ati omukolo guli kutuwuuba. Kati mba ndina okutoola ebingi olw'okuba omukolo. Bakutaire mu ssente. Nga bakuleddeko butono. Mperaano anti eriyo ebikaali ere. Eno lawundi yakubiri. Tulowooza n'ensoosi. Omukolo guli kutuwuuba. Mukolo guli ennyama njalya kiro. Tolayo olugambo lwo. Ndijalya kiro. Mperaano olitubona. Ono omwana antegeere ku mukolo. Mina nenda kubitawo nze nani kwenda bira. Kati musaze okwogera lusoga. Fa abasoga tutwerabira lulimi lwaife. Ekindi
ebyo bireketo kiche mwenyumiza ku mugole akana kamere wali kaliddeko emmere eno tulwawo girya kintu kyakoze kyekisinga era Morris Jordan Kawezi mwagaliza asigale ng'ali mu aromatic emirembe gyonna okakasa ebintu birungi entegeke ebadde ennungi n'abafumbi balungi abafumbi balaba ate banyiridde bali smart olabira ddala ekintu kyogenda okulya mukyetaagira ddala mu mutima ne ka watermelon kazze omukolo mulungi wakomadde okukalya 28 nali ku mukolo gwa damu omwaka 2018 nali ku mukolo gwa senge na tete naye yafa mukama yamujjulula kale katubeere ku mukolo gwa Morris tubyekole tulina obyekola emmere tugirya omukolo gutambule munnange naye nga Morris enteekateeka ebadde ennungi bamuwe omukazi okakasa omukazi n'ekikazi nga kyeru nnyo omukazi mulungi anti munnange ebirungi biva wala naye Morris yeebale nnyo okulonda mukazi mulungi ate omukazi agenda otuweesa ekitiibwa kuba ku mukolo guno omukazi ye mwennyini buli lw'omutunulako naffe bennyininyini aba abawerekedde Morris tuwulira nga n'emmere etulemye okulya kuba n'omukazi mwennyininyini kyakulya oyiridde naffe abawerekedde omugole tuli kyakulya kati olabira ddala ng'embeera eri wano ya bunkenke nnyo okutwaliza awamu naye omukama ayambye omukazi bamutuwadde mu butongole tetwandiridde emmere nga tebatuwadde mukazi kamere katono ate ebiri wali obimanyi ebyokulya mwadde mwalidde dda twalidde dda ate eno rawundi yakubiri ebyokulya tunaaba binaabe naawe beeramu tebbo wazirabye dda ebintu bingi kale bannanga batannaba kuwasa abali eyo abalabi ba Simon Fish muwase mulabe abalabi ne bannanga ate Simon awasadde ani kawalata waffe kawalata awasadde bange ebyokujja otukwata emikolo mingi gye mulabyeko Simon tawassa Simon kiki ekyamutuuka naye yakyala Simon nze guza nkugambye yakyala ddi nga saabiraba tebyaliyo ate saabiraba gamba Simon awase okakasa taddamu tutunuza mu kamera nga tetugeze mu mukolo gwe nkubuulidde amazima nze guza omugambe wuyo akulaba Simon bw'oba tozzeeyo wasa nawe totuzaamu kamera era anti omwaka ogujja nze asigadde mu gwokutaano okakasa yogera kamera eno etereka ebintu eri YouTube bakimanyi bonna abalumatiki tugenda ishaka bakimanyi nange ngenda bikola bino ngenda bikola uliga ozaliddwa mu butongole banzadde mu butongole era katumana w'abandi ndina mu butongole ndina mu nyumba ndi mu kulya ekifo nga kinene nnyo onakimalawo ekifo kino kiraba ekifinga kyamaanyi nnyo kino ekifinja kimalawo olw'ensonga ekindaga nti ndi musajja kulya nkoko eno negimalawo yonna nfula omusajja wadde osuubira omukolo nga munene enteekateeka weeti enteekateeka eno obadde sigisuubira nnyo naye mukama katonda akikoze mwana muwala mwesinkana mutya Jessica tono nnyo nga woolya ana muwala oyo twesisinkanira waliwo akatabo akayita scoop and scoop kafulumira mu nyivuzi tuwandikamu enamba z'abacelebrities ebiseera ebisinga kati bwe nagiwandikamu nagikopamu nasooka nankubira 8 years back myaka munane gizi 8 years back netusooka netufuuka bakyali gest okumala bbanga ki nga buli bakyali weeks 2 just weeks bava kubeera bakyali nekifuuka ekyo tufuuka mwami ne mukyalo okuva olwo paka kati naye omukazi nga matabuta nange era nange ndi mata nange ndi matabuta omukolo omukyala mubuuzizaako naŋŋamba yaliko omuyimbi ate ng'oli muzanyi wa firimu wasalawo okutwala wa bitone wakiti walonda mu aromatiki mwennyini mwoli aromatiki tuli baluganda famire omukyala oba omuwala abeera mugandawo naawe omulenzi oba mugandawo so twe tujja mu aromatiki ebiseera ebisinga tufuuka baluganda tuba baluganda tetutera nnyo okola ensonga ezo bugambo ki bwomuwa osobola nabo bwemuwa omukyala gugamba
kuba yakuwanyewanya agambye ekivuga kyekiyuju akwagala tagenda kukyala paka waali paka wooli ebigambo byayogedde ndowooza koppi byange kuba byenayogera ku lunaku olusooka nga mukwana ate paka kati kyensaasiriddeko olukoba paka kufa nga tuli bawamu era mwebaza kubeera nga njagadde si byangu manye obulamu ebisinga si bwamu oyita mu kino naye kama Katonda okuseera ebisinga yakuteekayo Bestman nga kusinga otuwala ensi ekintu emmere nati mbadde njogera Bestman bugambo ki sewose ogamba omwami ono akuume bulungi omukyala we omugambo sobola okumanya omwami ono kiri ekintu kimu yakweyisa mu mbeera tutwala kino kyakola nakikola mu nsobi oko nnene agiriko yekka labako ayina labako ennena luwombo yalina luwombo n'abakyala ng'obadde obuliridde tukulaba mu nsobeddwa nteko kibisoga muno bulazawo ankoko ndo ajawo kubuuziza oli mufumbo owempeta neteriiko bannaye wekityo mukama wange okay naye nga nsinange anko yiga sebo oli ku Simon Official so mukama wange Simon Official bannaye mwewale nnyo baagala nnyo always a better channel gye muyina okulaba mwena mwena tuli mukolo gwa muganda wange ogw'okwanjula mbadde mukubiza ebbanga lyonna nti omusajja bamubala yanjudde naye emyaka gyo gyali kyali mito ndi emyaka egyo baataba ali yanjula amaze kubeera ng'ayuuguuma buyuuguumi egyo emyaka egyanjula kakati kubaffe be balabirako twafuna omukisa nti twayanjula eyo mu gya 98 eyo 92 ffe twabimala balesiza butajja kulungamya mukolo gwe olaba nungamya egyebe sinaako kakwate naye ate polisi so ogubadde mulungi nnyo era nja kulungamya bwenva mu kulya nzirayo kunyumya lutabaalo lwa ssenga nga bwe lubadde abenga omukolo tugugusa owaye mu climax bakumanyi ng'omusajja aduulira abantu abaavu mubyendala wote wooli sikuduula ayogera ensonga bale bweŋŋaa nina kalina omulala akirabanga okuduula naye mba mujjukiza bujjukiza akasigo ka munono kagamba mbu otambula nta bbiri n'otuuka era kaali ka nta bbiri naye nga Simon Official mwebale nnyo kabalinga bintu bikwata ku ba artist kizaamu abalala amaanyi ate mutukoze bulungi nebabo twaliriza ne ankamisi yona ino gimazeewo anaje bambadde njiridde andi nze ndi musajja muganda muganda taleka mmere ku sowaani okakasa nnyo era ne muganda wange ono muyonjo nnyo mu tutengaze mukulu w'omugole kamere kankuumidde nnyo kamere kante kalungi nnyo tuwoomeddwa nnyo n'omugole ndowooza olaba talina kaleseeko nakamu singa balengere wali wasuwali koko batera okutufumbira obukabamu batera okufumba puleira obafuleya naye bano batufumbira eddala enkoko eŋŋanda yennyini oli sirias koko ŋŋanda akamisi bugamba kiwosobola okuwa mutabani woono yeeyisa atya mu gurupu yammwe oyo obubaka bwenyiza omuwa nti eneeyisa gye yeeyisaamu mu gurupu yaffe ate ayongereko obwongezi kubanga musajja yeeyisa mulungi ensonga lwaki yatusitudde ffenna zisiwerekera muntu yeeyisa buli musajja mukakamu n'abalabi bakimanyi kale obukakamu obwo bwalina enjagala agende mu maaso baba oliawo n'abalala bamwegombe nabo bakyale batumaliriza kampuni yaffe amufashions yamwambaza amufashions yakoze ku byennyambala nange kennyini nze yanyambaza era bw'oba owulira nga oli eyo wenna era byeyagala okwambala ebifaanagananga bino bwe biti
Young Mom Fashion. Okay. The number is still. The number is 0701 91 35 94. Awo bakuha Fashion. Ate twalesewo n'akapya. Tukola ne printing ow'enjawulo. Tulina ebirabo eby'enjawulo, ebikopo ebiriko amannya go, ebikopo ebiriko ebifaananyi byo byonna